Kyaddaaki abasuubuzi mu katale k'Emmengo mu divizoni y'e Lubaga bafunye okuddibwamu ku kasasiro abadde assuukiridde mu katale kaabwe. Akatale kano ak'Emmengo ke kamu ku butale obunene obuli mu divizoni y'e Lubaga era nga kakozesebwa abantu bangi nnyo okuva mu bitundu eby'enjawulo ebirinaanye Emmengo. Abantu bangi nnyo bajja mu katale kano okwegulira ku bintu ebyenjawulo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, naye olwa kasasiro abadde assuukiridde mu katale kano eno, abasuubuzi bangi babadde beeraliikiridde nti kasasiro ono yandireetera abaguzi obutaddamu kweyinira katale kano eno. Glory to Glory Madina agamba nti olw'okukulembeza obulungi abasuubuzi bonna beebaza ssentebe w'akatale kano eno olw'omulimu omulungi gwakoze okulwanyisa kasasiro ono omuli okusolooza ssente za kasasiro. Oyo bannange w'ofiisi yaffe eriwo ekoze omulimu munene nnyo okulaba nga etuggyako kasasiro era kyeyamaanyi tumwebaza nnyo alwanyisiza okulaba nga asolooza bunyo ssente za kasasiro ne ziba nga zituuka kuba mutwala mu budde n'olaba nga batuyonja. Ye omusuubuzi Nalubowa Aisha mu katale kano eno atunnyonnyodde ku ngeri kasasiro mu katale kano eno gy'atwalibwamu. Kasasiro bwe mumaliriza ngenda muteeka mu kadeeya, emmotoka emala nnaku nga 2. Emmotoka bw'ejja nga ntwalayo wali ebeera wali mu luggya. Era atunnyonnyodde nti buli musuubuzi mu katale kano eno akubirizibwa okufuna akadeeya mwassa kasasiro we asobole okusobozesa abamutwala okumukuŋŋaanya obulungi. Ssentebe Omulangira Kalema Benon ye attaanyiza ku nsonga ezo ezibadde zitya kasasiro mu katale kano eno awamu n'otunnyonnyola ku ngeri kasasiro ono gy'atwalibwamu. Bwe baba baleetedde amatooke kati ng'amatooke ogalaba olugana amatooke agalina eminyolo gamuvubaako oba musakala bagasibako ebigogo era ebigogo bagaleeta bagasabisa mu bigogo ne bagatikula ne bagateeka wali kati nanyiwaako bw'abijjako afuna w'abiteeka kati emmotoka bw'ebezze baa tetukyayagala bisule naku 2 saaniko emmotoka ebeera okubanga ebitutte manga tetukyalina kifo kya bisaaniko tamala nnaku kati ate era omuntu yenna kuli busuubuzi alina akakutiya ke mwateeka era emmotoka bw'ebezze asitula busituzi n'ateeka wali n'ababiwako ne bamuwa akakutiya ke n'akazaayo. KCCA kusooka yali eyola kasasiro ne kati kontrakiti yagikwasa bannabugabo kati fuwani waffe bannabugabo aputi ne bayola